Beka Franka Bwekumbule okuteekerateekera programu eno buli lwa mukaaga. Tutandika essaawa zibeera nnya ez'okumakya ate ne tumaliriza ku ssaawa 7 ez'omutundu. Kangendeko ewa muganda wange Kibuuka Moses alamuse twawuliza ba Impact FM Radio Rwasa Mayinja. Bawuliriza ba Impact FM 101.5 naddala program Rwasa Mayinja. Program ekyoto ky'abataka mbabuuzaako amakyago olwaleero nembeebaza okuba nga mugyekuumirako ne twebaza nnyo Katonda atuwadde ekirabo eky'obulamu okubeera nga tulina omukisa ate okuggyako ku mpewo wano. Sifa abasinga okutegeera yadde okugoberera oba okumanya naye mukisa mukulu Bwekumbule yabikola n'atuyita tukimanyi bangi abali wabeeru wa studio eyo nga mutusinga okumanya n'okusengeka ensonga naye tusaba naffere mukkirize tubeeke ettoffaali yetugattako twebaza omusumba Dr. Serada okuteerawo omuleereetu guno okuba nga atuwuliziganya nammwe. Bannakyamuyimbwa bitalo ate era ku muliraano abo ekabonera oluka gw'ekiziba nayo tulinayo okuzika kugenda kwako kwa saa 8. National Unity Platform mwenange mu Greater Masaka bayozayoza bimuyisemu byonna okutuuka olwaleero ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno President ayingira region ya Fene ya Greater Masaka tandikira Sembabule tuyite ku Lubuubuuta otugwerya Ntonde so mubenga mukungeeya abantu kujja okuwuliriza ensonga 11 ze tubaleetedde mu manifesto y'omulundi guno nga tugenda mu Uganda empya gye twesuubiza era gye tukolerera buli olukedde. Mbaagaliza programu ennungi ne bakubiriza ne bakubaganya bannabirowoozo bannange nakulwa leero. Rwasa Mayinja Impact FM mu kibuga eky'e Masaka we tuli programu kyoto ky'abataka nyaniriza Aji Akim Walukaga munakibiina kya NRM kiri Buyinza mwami Walukaga nsabula museko wawuliza ba Impact FM neyanziza abawuliza ba Impact FM sembere muzina Aji Akim nze Aji Akim Walukaga takabugagga group producer nange ndi mundu okwaza mwanyi nga muganda wange Bisuula Colonel nze ndi wa NRM musanyuse nnyo mukisa guno kutuwadde kujja eggwanga litubulirize era sife tusinga mu ggwanga lyonna naye guba mukisa noga nti eddoboozi yaffe ejje ku mpewo tutangaze eggwanga liyimidde litya NRM eri etya birungi byeyina nebyekoze tuli basanyufu nnyo olwa leediyo naye omusumba omutwebalize okubanga yasalawo okugatta eddoboozi lyaffe n'aliwo ekizimbe wano so okubanga tuweereza bannayuganda. Enkuba eri mu kutonnya tukubiriza bannaffe bonna abakamwanyi mwongeremu amaanyi okulendokwa n'okusimba n'okulabirira emmwanyi zaffe. Abakulembeze abali mu kukola tubagattako essala ya Mukama tusaba Mukama abateeremu omukisa aye natanaba okutegeera nti essaawa y'okukola etuuse kusabooza okukokole. Ebyobufuzi bibaawo ekiseera kyabyo era mulaba nti ffe Uganda ekisaana kitambula myaka 5 era ate obiza eri wansi fene koneri Bisuula tugamba nti n'emmwanyi etambula emyaka 5 okugifunamu amagoba amalungi. So tubasaba nti ebyobufuzi tubitambuze tutambuze n'okukola era ffe mu kyoto twasimbudde tuli mu kukola ebituufu. Tweyanza nnyo Aji gatambula gavudde kyotera nga ne ku mulundi guli botuni ya bato eyali ekyotera yatuuka ekiseera negulamu n'obulamu bw'omuntu omu gwe bayitanga Kayabula mabuno eyo abigasa napula mukisa ne muzeekako mwami we Mukama Katonda amulamuze ekisa mu kalulu akawedde katuka n'okufiiramu omuntu era mu kiseera kino kyotera abadde musirifu nnyo ng'ebigambo ebimaasuka wano mu Greater Masaka biri Sembabule ewa retired general Emmanuel Lwasande kosa n'omubaka aliyo Theodore Sakikubo mu constituency erw'emiyaga nga we wali entalo ampuliriza awuliza Impact FM nkwabaka kulawuli nayagadde olwatutunuulire politics owaffe owa Greater Masaka nga bwatambula mu nomination mwennyini awo Minisita Kasolo yasooka newandiisa ku lunaku olwasooka naleze n'azikuba enkeera nga 23 era mu kyotera Kasambya bwe yali atambula mu kibuga kyotera abagambibwa okuba abawagezi
ba NUP era nabalako mu ngoye emyufu waliwo okuwanyisiganya ebigambo abataka nga bagamba nti abamu bagamba mbu minisita yebasoomooza najja mu konvoyi yaabwe bino byenjogera si byange wekumbule era owulira bwe mmanga njogera mpa ekifaananyi nekyensuubira nekyenteebereza awuliriza eyo Impact FM okusalawo kwammwe. Hajji Hakim Walukaga ono y'omu ku basajja be twatambula nabo nafuna omukisa nti mu kalwa k'ekyotera bwe kaali katandika ako nga omubaka Mpalanyi ajja ekyotera natandika naye twayonjanga twakolanga bulungi bwansi mu kyotera ne tuwummulira emabega awo wali ennyumba z'abakisekula awo Mirano emmanju eyo mwami Mpalanyi oyo ne beesetinga ne tulumba laale nga ku makya bwe tukola bulungi bwansi ekawungeezi tugenda mu laale nzijukira na lumu awo ku ssaawa ya mmeeya y'ekyotera nali simanyiyo bulungi nasanga mukwano gwange sali munaggulama nga watungira nali neggamya enkuba awo mwami Mpalanyi oyo yali alese n'ebbandi nga agenda kusimbula awo ayambuke poliisi y'ekyotera nemulemesa awajjukira ebyafaayo bwe nkunyumiza history omanyamanya ndi omusajja bwe kumbule ddala yaliwo ne tukubako laale nga tumaze okukola bulungi bwansi ku kkuba erigendeka abaseke awo maaso awo yaliko mwami Kisekulo n'omugenzi Robina Ssentongo ne tukubako laale endala ku lweraakaayo awo waggulu katale ku matooka awo era twali tumaze okukola bulungi bwansi onatambulanga nnyo n'omubaka aliyo mwami Mpalanyi Lukwago ntegeera nti Lukwago Mpalanyi ajja kuwangula minisita Kasolo mu kalulu ako nakola survey mu kitundu kuba Mpalanyi basirika kumumanya nnyo ng'alina ekifo kye kino ekisanyukirwamu ekyekaliisito ekyokubiri nga mukyotera mu tawuni tebamumanyi nnyo naye ng'erinnya lye livugayo nnyo nnyini ddala mukyotera era bwe twatambulanga ng'obwana obuto meseji eyo ebeera nnyo ku baana bw'olaba abaana abato nga boogera ku muntu ennyo nga wabyabufuzi moshi omanya nti ewaka mu katundu ako kyeboogera bwe twatambulanga ng'obwana bugamba yono John Paul Mpalanyi nenga meseji nga bwana buto bwatambulangako nga tukola bulungi bwansi jukira bulungi bwansi mukola mutambula nga buli Mpalanyi yono kubanga ebiseera ebyo nga tukola bulungi bwansi yateekanga nkozi ovro kati eddoboozi ne lyogera mba ndi ku ssaawa ya mmeeya awo saliwe namusanga mukwano gwange sali gwe wamuno akalu k'ekyotera kali kati naga nti omuntu wano kati gwe tutyamu ku kalulu kaalekyo ye maama Kitovu oye maama Kitovu yatuwangula naye ate ono Mpalanyi tumwesobolera tayinza kuwangula namuga sali amaloboozi gempulidde muno mu kyotera gwe tuyise mu bulungi bwansi ennaku ze ntambulira omusajja ono nga bandaze nti Mpalanyi muganzi nnyo yandiwangula minisita Kasolo byanjogera byafaayo tutunulidde politics nkulage nti ekintu kyenjogerako kirinako background era nkimanyi sekubiira awuliriza Impact FM radio Lwasa Mayinja era bambirwa kuba maama Kitovu bambi mu kalu kenyini twali mu kalu naafa covid yamutta olunaku olwo n'omugenzi Kase Mubanda mukwano gwange yali amaze okufa anamawulire g'omukyalo Robina ne gajja nti ne mukyala Kitovu afudde ne tumanya nti yafa bulwadde obwo bwali bwa covid-19 naye mu kufa kwe ebigambo byayitingana abakungubazi omwali ne ssente bamulako ekisanja kye naye ati mukkiriza nti covid yasse omukazi tumubyogera tugambe era Kasolo atufuukidde Kasolo ebyo nayo yali politics w'ekyotera njagadde tutunde kubanga ennaku zino waliwo abantu abali makomera abalowoozebwa nti basibiddwa lwa byabufuzi bo tunakumikutu emigattawala onowulira nti azeemu okusiba abantu baffe azeemu nga kululi Hakimu ono omwafiira kayabula y'omu ku basajja abagambibwa abasimatuka amasasi era yafuna n'obuvune mu bbanga eryasembayo Hakimu ono Walukaga gwendeese abamulaba wano ku Impact ye musajja eyali atambulira ku miggo ng'alaga ekifaananyi nti y'omu kubaakuba ku masasi agafiiramu kayabula ndine Hakimu Walukaga
nyaniriza mwanyinaze Aisha Waligo naye amaze okutuuka wano abatugobera ku live ye mukyalo oyo ogolabya kutte ekitabo ekimyufu mbadde musubira kwata kya kiragala alaga obusungu emoshi nti NUP enyima kaadi yaayo neneogoba mu muti era kati ndi wa DF yaze n'ekitabo ky'ekimyufu ndowooza kandi wayi tojja kuggwerayo kuba ne NUP njalinayo abantu abanonda ngombako omukyalo wa Kalungu district kwaniriza mwanyinaze Aisha Waligo Hakimu Olukaga wanjise mpulire nasemba kukyaza wano oyogeza ebirimi nenga olaga nti okyali wa mubaka ali John Pompalanyi kumanya oli wa NRM neggomu kuba NRM abaali bava ku Minisita Kasolo ne mugenda Buterebu ne mwagira omubaka w'ekyota John Pompalanyi Lukwago esawa eno simanyi neyanzege nze ajja Hakimu Olukaga eyobufuzi lubimbi lugazi era lwetagisa kubanga olina enkumbi empya oba n'akasimu akambu gonza okalekayo politics wakyotera katumuddeko emabega nti sanje ekiweze wali fenna nga tuwagira John Paul Kwagompalanyi naye nga era ndi wa NRM era nayogera nti ndi wa NRM nali muwagidde nga muntu ng'enju mubaamu okusobagana ng'abantu mbeeramu okusobagana osobola okuba wano kandi nsobaganye ne muganda wange bwekumbule nti naye kansuke muleke atambuze ensonga ze naye nkole ezange John Paul namuwagira era n'awangula era bw'otunuulira mu status ya John Paul ng'atambuza ebintu bye musaza ly'ekyotera tondabamu nnyo ogwange tegwali gwa mutembe ate kutambuza bintu mu kyotera nali muwagidde kintu kikola ki ekigwa ekirala nze ndi wa NRM okuva mu buto bwange ndi mu famire yange ndi waki naye nga mu kikanto osobola oluwa Kasimba naye mu famire yo nga mu Kasimba mulimu omusezi nga toli musezi omulekana atambuza omuzeegwe gunokola ebiki ebituufu bwetwamala okumala akalulongo ako akalulu waffe nga maze okuggwa NRM baatuula ne bagaa kiki mu kyotera ekireese NRM okubanga efunyewo okutabanguko baatuyita omwama baatuyita ekyemu wa NRM Minisita Kyeyonoona Kasolo n'agamba obuzibu buli ludda wa era ekyo kimwebaza tiyategeera mangu n'agamba nti kuba kino kikola mangu nga tumaze okumala akalulu n'agamba nti nze kyamana wa NRM abantu bano bakite bampagidde twatagayo twamubulira ensonga zaffe ng'abantu n'agamba ekitwe bwe kyali nti n'ateekawo okusonyiwagana ng'abantu tutambuze kyotera ekirala mu kalulu ako kituufu twalimu era nga wobyogedde nti amu twakubwa emiggo twafunamu obuvune mu mibiri gyaffe naye obeera olukisaayo ng'osamba omupiira kyenyala ntegeeze bannayuganda bw'oyingira mu kisaawe eri fayinaala n'afuwa wisi esembayo mutaleke musamba omupiira mubaamu endobo era liifa linamaze abagulamuddemu olina okugenda ne liifa lyakoze eki kyabalamudde kubanya abaasembayo kisaawe twakirimu omupiira ne guggwa naye bwe twamala okutula okunoonyereza lwakyamu twafuna obuvune akalulu kakyotera kayingira mu politics w'ekibuga ate nga kyotera kyalo yatya politics w'ekibuga politics w'ekibuga ali mu bino wammanga nti abantu abasinga mbamu pokopoko mungi n'okuwayiriza olukuso kati kyotera tulinako amagombolera naga byalo kati okufumba kwa kyotera lwaki waliwo omuliro gwakwatayo nnyo titawuni kaso yeekaliisizo n'ekyotera effumbiro lyali ddungi ng'okuyingiza mu byalo balisiivinga mangu lwaki first eleven yayina yali first eleven yaliwo Kasolo ng'ajja mu byoki mbyobufuzi byekyotera kati pipe yali nnamu nnyo okulaba nga John Paul afuna amaanyi kuba naawe mu komenti y'ogambye nti mu kyotera baali tebamumanyi naye nga bawulira erinnya naye nga bw'ojjukira nti yali omuduumizi omukulu kintu kisekulo Ajja Hakimu Seruwu ne Koneri yaliko busuulwa first eleven yali ki yali nnamu Yampolanyi kuba yali alina first eleven ya NRM era nga n'ebyali munda twali tumanyi nti John Paul Kwagompalanyi alina okukyuka dde mu NRM onkwata bulungi nkuwulire kubanga mu kusooka yagira ku njiibwa independent tanalya mu DP yasookera ku njiibwa era nti okumanya nti yalina kuba NRM era olaba yamaze n'akyuka n'ayingira NUP okwata bulungi oluvannyuma lw'okumala okulaba nti Minisita Kyeyonoona Kasolo NRM akyaginywereza mu kyotera tasobola muggyako kaadi ekyo kiba kisumba bannakyotera olaba bulungi kakati kyekyali mu ekyo nti tumala okusonyiwagana nga ba NRM tugamba nti tulina kuzaawo tutya ekibiina kyaffe
okuddamu bantu okuzuukusa NRM ku kitundu mu byalo kwa tulina obukiiko abantu 3 buli erosi era abantu banafa abanuupu abo polisi bagamba nnyo nti President Museveni tabba kalulu kubanga ffe mu Uganda yonna buli kyalo tubaako n'agenti buli kyalo tulinako abantu 33 okwata bulungi kati bw'oba okola akalulu ka Uganda olina kubanga azantuufu nawe bayesi chairman w'oluzi naawe opozisoni otekawo owo naavuganya okwata bulungi olaba okukulembeze b'oluzi tolinako mukulembeze toyinza kulwanira ati okulembeze ba district kikyotegeeza mwekyo nti NRM erina emirandira era bw'otunuulira lwaki obutabanguko bwali bungi mu kyotera ennyo nti kugaye nti tiimu nga bwe yali eyimiridde munnaffe John Paul Kwakumpanya ejjali ava e Kampala yalina atiwe ng'omuntu nkwata bulungi era bw'otunuulira bw'oba ojjukira bwe twavanga mulaale saawa 11:12 twaddangamu kundaba twaddangamu kulaba koloni busuulwa oba omuntu omuki omulala yenna nti buli muntu yalina akuuma bulamu bwe kubanga ffe tubaali tuzze kusamba mupiira ng'abacuba mwali bacuba naye nga bwe baba batuula eri mu nkambi zaabwe ng'aba DP ffe tetwatuulangayo oba kitegedde era oyinza okubuuza busuulwa tigulaki tiwakubwako naye nga fonti yaliko kuba busuulwa yamala okubanga awadde meseji ye yali nnyo emmotoka ye n'avuga n'addayo mu ofiisi ye nkwata bulungi nange akatabanguko lwaki kannumba ne kakwatiramu nti nali ku siini nga ndi mu kumaliriza ate era bw'otunuulira nti John Paul Kwakumpanya baawe njukira nga tutambula mu Nabigasa twatandikira Kasambya na Betelehemu banne bonna mu sikulwako bwe twali nabo kubanga tutandika Kasambya tuwaliiko otusanga mu makkati tugenda Katoogo tibajja koloneli banjogera naye anga tusikale na Katoogo ali mu kubajja nga talina kyamanyi batuuka mu Kafunda ngamba John Paul ti tugenda na Katoogo ne ttiimu yeeruwa angamba nange ebinsobedde sibalaba onkwata bulungi nkuwulira tugende mu maaso tusonge tuba tusonga tuyingira na Katoogo abayitawo ngoma tugenda Katoogo gundi yali ey'amaanyi nafuna information nti yanaliwo minisita yali Lwankoni ti wano wenkwetera nti akalu kano twakayingiramu naye nga ebigenda byamu twabitegeera ffe ng'abamu twatumanyi tuwagira buwagizi tugere mu bokisi tuwangula kaki akalulu tuyakutuuka na Katoogo John Paul mugamba nze kenyini nti embeera eri mu kitundu kye na Katoogo nga tensanyudde yaga nti tugende mu maaso bunandi waliwo baffe tugende mu maaso so twogera nzinaita busuula koloneli kyankumuzi nayogere awa spiisi ye bulungi hagimala adda wansi kubanga bwe twali mu kalulu ako buli nga olaba nti abayimbi buli muntu abaamu n'essaawa ye bw'omalanga okuyimba oluyimba lwo ng'otambula oyongerayo busuulu lwamala n'akola ki n'atema ngenda okuyita Honorable Kayondo kansala nali mpita omuzindaalo nenguwa Kisekulu agwa kyamu Kisekulu kati aba yakagwa Mpala yali amasasi okuvuga amasasi kati amasasi ago nze naawe gava ku sayidi ki kubanga sijja kugamba nti gava ku sayidi ya NRM olugwana lwali lwa DP fe abaaliwo twali ba DP na Katoogo naye ffe aba NRM abaaliko twali tubagira waki wa DP ekiseera ekyo ate sijja kugamba nti wa DP taba na mmundu ekikyamu kubanga nyambategeeza bulungi baganda bange olwaleero mu Uganda buli kimu kisoboka era njantegeeza mami koloneli Busuulwa buli kimu kikola ki kisoboka kubanga olwaleero John Paul Kwakumpanya yalina obukuumi olaba bulungi yaliwo opposition era abujja wanga naye ali mu gavumenti eno kubanga mu gavumenti kyetulimu naye yalinamu amaanyi eddoboozi Lukwago era waga nti yalinamu maanyi bwe twali mu kalulu nga tulonda nga tugenda ekabira John Paul yafuna amagye tugende mpola nkuwulira batuli bubi olaba bulungi bagaba tuli akasoma tuli bubi ne gagenda ekabira okugyayo ddala foomu gavaawo nga yaliwo opposition
kati njagala eggwanga litegeere kituufu nti omuntu asobola okuzannya omuzannyo gwe ola bulungi ng'alina backup obutegere bulungi era John Paul abamuyambako okuwangula Honorable Minister Kasolo bali ba NRM onkwata bulungi nate buli muntu awana omukisa gwe kubanga omuntu asobola okugamba nti Cornelio bampitako asobola okufuna bwa minisita kamusambire wansi asigale nze nkole ki nze ngende omukwata bulungi kati bwetunya akalulu ako nga be kali akakyotera kalimu okubuzaabuzibwa kuki kungi ate nnyo era gwe teweewuunya last first 11 yonna yonna manyi mpayi ndakyagirina nga munamawulire twayomba naye yangamba mwamusaba yajja wano mu kyoto ky'abataka yangamba nti mwamusabanga nnyo ssente n'abasuulawo andi kati gwe nga wamawulire okujjawo obulimba okyaza John Paul Kwagompala namukyaza wano n'omukyaza Hajakimu kyoyagala kubanga lwaki olaba okyaza John Paul Kwagompalanyi n'omukyaza Hajakimu nze Hajakimu na programu za John Paul Kwagompala nzina muyambako nzirina ng'eyokutambuza emmwanyi newe nakoma mmanyiiwo onkwata bulungi era ne mubuuza nti John Paul nti twayogerako eno ensonga gwe yakomawa ng'eyali ng'omubaka waki wakyotera wabula onamuwa chance okubeera mu studio yekka ajja kusiiga banne enziro omubaka parliament omulimo gwe kusaka bwase omulimo gw'omubaka parliament si kubuzaabuza abantu bakoze eki bamulonze gwe olina okuba ne pulaani yo nti mu myaka 3 nja kuba amazo gabe mwanya 10,000 mu ssaza ly'ekyotera mu myaka 3 nja kuba bannakyotera amazzi era nga balabako mu myaka 3 nja kusiba amasanyalaze mu magombola 2 era bwe tujja mu kalulu ako sijja kuweza Corneli kubazi bwa mpayi nabeeranga naye tulina kugolo zaffe ze twali tumaze okuteeka mu pipeline tujja kukola kino tujja kukola kino nga tezaatuukirira anti olwaleero omba muvuge muka mugenda mu bende n'olaba nga driver g'oli naye owokubiri ola bulungi buli omugaa nti kwata omwaggawo totuntwala olina kupakinga ku bali nawe neweebakamu bwojatuuka ekiseera tukyasobola kutwala motoka ki mu maaso nagenda okulaba nga omubaka ngambye nti mu Gwokuna 2024 enjeru mbuga gwe Nakatoogo jakuba emiti kigenzeeko waya ekyo nga tekituuse nze kenyini omubaka nze gwe yatuma ogenda mugomera Nabigasa nekyotera nga kyotera tawuni okukola okutegeeza abantu tiasanyiza genda mu mwezi ogwo era zinatambuza amasanyalaze ngenda okukola safe nga abantu bentambuzizza okulaba abantu teeka amasanyalaze mu Kirumba Nabigasa oba bulungi nga bulaga nakuwadde Colonel kati Colonel tanabuza mugaba saawa zino amanyikiddwa emirimu gye omutunzi wa mwanyi oba bulungi akoze bulungi emirimu gye n'omusindikayi Kalungu amumanyi ngenda okunoonya abantu etwagenda nga abasafeya mu ssaza ly'ekyotera kutambuza amasanyalaze nga bali bantu ba bulijjo ola bulungi bataddeko deflector opanze bupanzi osibe kiwaani ngamba aye nange omusajja alaze okunnimbisa wajjana nakwotegeddeyo nkulaba engano politics afuuse wa kibuga ono kati ate abantu gye tugenda tulinayo amannya gaffe muntu akumanya nti Hajakimu omanyikiddwa mu kulima tolinaamu nziro agamba waayi nga tebituuka gwemumaka omubuuza nti ate ompapya Kasolo bye yakolera abantu byali bingi nze ngenda bakola ki banasiima okusinga ye statement yali nene nnyo mwami Hakim abateesa abala bonna mbalaba mwami Mosho yataddewo ne live ye n'agamba nti ensi yonna egoberere ne mwanyina Aisha Ligo omulaba waaye ebyokwogera alina bingi nyina obutambi bwendaba ndaba mwami Kiwanuka omu ku baali abawagizi ba mwami Mpalanyi mu kyotera ng'ayogera obubadi bwakola mu kalulu k'ekyotera nenga era njamukulira ensi bwetyo bwetambula kyotera era Kiwanuka mukwate bulungi olwaleero nja tugenda empola mwami wekumbule esebo bwe bakutuma kutemula ng'otemula gy'ozaalwa sitemula kannabukulire wakyanjalire wansoe sitemula ewaffe njagala bannayuganda ne bannakyotera bakozesa obwongo bwabwe nze nzaalibwa omuluka gwe Nakatooga tezi kyemaanu waago ero sittu bwe manjala kutemula sinza kutemula Nakatoogo nayekeze nentemula ekabira endolo ne banoonya obujulizi nga nembwa ne bwejja ekomaawo gwekyogamba bwoddayo nokola risaaki yo onalabo kyona Kasolo yali badde atemula mu Nabigasa mwazaalwa newankubadde kale nga bano abapolisi ne bagamba
simanyi Minister Kasolo tamanyi Luzungu Minister Kasolo tateesezza kati kwole yateesa genda kutawabe kyazaalwa gobuuza era tukibuuza opposition olabungi kubanga Minister manyi naku zino social media bagattanye ebintu nebyekoona ku simu yange ndaba President Museveni ali mu kuyimba ali mu sikati olabungi tulabira waka kyokaso agatta Corneli nga ayogera ebigabo tebikwatagana bino bikolebwa ekyokubiri kinzi kimanyiko ti Minister w'eggwanga yabadde amanyi olulimi otugatta mu ggwanga kuba tujja kugenda Arua oyogere Luganda oyogere Bisoko ongambye President omwambeza sikati mbirabye wano ku social media onjukiriza olwakatambi nga kaluka weddako ekyotera mu ddoboozi lya Minister Kasolo ng'asaba bannakyotera Jambo omulenzi amu nga bamuyita Michael yakola akantu ako Jambo mu ddoboozi lya Minister Kasolo waliwo omuvuka ayogera mu ddoboozi lya Oweekitiibwa Peter Mayiga omuvuka ayogera mu ddoboozi eryo oba tomulabyeko oyinza okubakana eddoboozi lye si ya Oweekitiibwa Peter Mayiga kati onaliwo Minister Kasolo otunulya kiwanuka ebyamukolebwako ola bulungi nkuwulira nze kennyini John Paul Kwagompala nyakimanyi nze gwe yagaa tuvuge tugende wakiwanuka namuvuga mu pulimo yange eddaabuli ogambye otya on record nze kennyini Hajakimu walukagga onalawo John Paul yatulwa mu mmotoka yange pulimo EW 594 ne tugenda okulaba obuzibu bwagudde wakiwanuka batuge ebicanuka bamuwambye bamukubye amasasi ennyumba erimu muki omusaayi ekituukawo kasanga abakyala batendi bakaaba twetegereza embeera eyaliwo nembuuza John Paul ki ekiddako naŋampaamu akadde nemuvuga ntukomawe kalisi yongeza kudowooza Hajakimu tosala ddoboozi nze navuga John Paul Kwagompala mu pulimo yange tugende wakiwanuka ekisamula twasanga n'omuvuga amita gasaaka ntwange endabirwamba ajasizako Saidi kyona kasamanyi bamuje mu siringi musayi guguno gubayiye bamukuya amasasi tendi nimbuze tuzeeko ki nagampaamu akadde ntukomawe kalisizo nkata bulungi nkuwulira ne bagamba nti bakiwanuka babawambye tugenda okukola research nze kennyini nga mu Kyotera district bwe twavanga okunoonya akalulu twatugenda ku sport ya yuwe kati ng'omuntu ategeera ne jozi ze kusamba kicuba onoonyanga wodda amangu kuba twali mu kaseera kazibu negozize kwegattako alina answer zize tunoonya kalulu ate omala ogwemu kalulu onakubanga osevinga bulamu bwo nkwata bulungi nkuwulira era wekyobuuza John Paul Kwagompala twali mu kalulu lw'amasimu agagulibwa obusimu bwali sayizi obuti obusimu bwali 20 obusimu obwawebwanga abantu mu bitundu butuyambe okufuna information nkitegeera jjo nti amasimu gayambanga nnyo okubanga egakubanga amasimu nti gwekonooli awo tujja tukunoonya olwaleero ye ngombo gyowuliranga nti Kasolo anoonya baki abantu era gwe mutwalinga mu kalulu naawe nga munamawulire ebigambo biwuliranga nti wanabeka batugambye twasuze mu nsiko oba nkwata bulungi mbiwulira oye na ati yajja naye ate ekyo baagenda nti nyala nga atudde wano mubuuze nti olunaku olumu twagula amasimu oyagala program nga waali kijja twanguyira kuba mubuuze nti olunaku olumu nze ganyi twali sivinga obusimu 20 bwali bwaki anakkiriza naye ajja kukkiriza mpalanye mukwano ajja kukkiriza mpalanye mukwano gwo okitendo bungi aye nawe mukwano gwange kubanga namuwagira n'omutuusa mbu ne mutuusa mu ki entematema ye ekisanya kye metedde kiki engabana gwe gamba bwe buzibu engabana ye n'abalonzi be badde balinamu abalwanyi be andi ffe tumala okukuwagira twagala otuse service mubaki mubalonzi era otunulira wali ekiri mu Kyotera naliwo Minister Kasolo abantu bemuyita bulinako abantu bakyuka mbadde nzija wano mu studio wano muto wange ono Fred Busuulo ng'abalaba minisita bagenda okuddayo mu Gweta Masaka abazaani paka wooya Kasolo tamwogeddeeko ekyo nga tokyanukudde era kamuddemu onalaba Koloneli Busuulwa ye waddembe okutegeera ebintu nga wabikola ki nga wabiraba naye nkugamba nti mu Kyotera district oba mu Kyotera constituency ekigere kimaze okusongayo mu parliament kyali kyayunayo na Kasolo kimaze okusongayo bw'oba otunuulira ku bitambula kati mu Kyotera kuba biŋŋamba gwe waayo ati waki mbikugamba twalira omubaka aliko enyininyini yadde ekirumu yenabigasa beteremu naga nti badde bansaba nve mu kalulu bampe akawumbi naye nkyerowooza ngayi musajja ono ate agala kutonda balonzi bamulonda ekirala bw'otunuulira Koloneli Mukonvoyi nakulabamu yali mulidika nga munaye yakulembedde konvoyi nange nkulembere yayo ne minisita
awo ne bagamba nti abawagizi ba minisita balumba aba Mwami Mpalanyi byali bituufu. Olunaku twakola convoy nzira linkulembedde convoy y'onobo minisita eyajjo nga 23 era batutuuka wa Dr. Mwebe nga tuva ku lwekabere Kayanja twasanga Honorable Mpalanyi basazeeko wakati wa Dr. Mwebe wano nga kwa bizimbe kiri awo twasalawo fitute mpaka yati tukwa ku gazi tuba tukolola tukwate main tugende kulona kadogo tugende bado nokida kadogo beteremu ne badamu tusalira ko kuziridamu era mangu ago DPC na mara tumwebaza DPC wechotera yajja nagula amakulu nagamwe mukwate wano mumudde wano era kirala baba mpokopoko wa byobufuzi onale minister kasota ina muntu guyasibye buli muntu bamuvana musango gwaba yakoze sendagire baba amukwata nga police egamba yakuba omusirikale olumusirikale yawabirani sendagire era zinalama mikoloneri ayeta difference ngeraga nze kyeyona aluna kasolo mvunana sendagire okuba omusirikale wa police ompuliza wawe kumuli ekirala lwaki ebigambo byawe binyo ku social media nti ba minister zebe okusiba abantu bakoze eki gwe kyogamba mweno muno government ya President Museveni oleko omuntu ajja kuba omuntu lwakwa opposition ogenda sijja muvana mateeka kubanga bajaga nti akalulu kafa kichobo kubyo kichobo kyotade mu gwanga owekitiibwa Mwami twakasi omwogeza police message yajiweza n'agamba nti abantu abo tubalina naye abamba bakwa abasirikale ba police nkoza bulungi mulimu n'abafumita omuvuko ekiso era omunaabuuza nakubuuza mwabawulira wanti bano abani UPA bafumise n'aba NRM ola bulungi baleke police ekole okunoonyereza kwayo kyogamba ebyetulaba ku tyambagano ebigambibwa nti minisita Kasolo yazzeemu okusiba abantu si bituufu nzaja akibi si bituufu munakyotera era nze nakiŋŋamba nga nze munakyotera obuuzi katugenda kubukola senna kyenjagala bagende bajeyo difference ku police nga onaliwo minisita Kasolo yasiba baki abantu bagende mu kooti kwa kooti bayimiriza awavunaana ne kubavunaana balabe nga looya wa minisita Kasolo ayimirira wagamba titukuvunaana okuba omusirikale abula ebyo aba opposition yogo mulimo gwabwe kuwayiriza Dr. Kimolu aja Kimolu katugende na NRM mu kyotera twebaza mena abawuliriza abakubya amasimu ku radio nawo ngaita webale nnyo tubategeeza nti kyotera ku luno ketonyeka gwake tuli ku mwana waffe Honorable Kyeyuna na Kasolo okuba omubaka wa kyotera ne President Museveni Yoweri Kaguta Museveni tubasaba nti mwenna mulonde NRM pipe ereke kubaamu koona era twebaza nnyo mwenna abasobodde okuba amasimu gammwe n'abasobodde okuba nga mutwegattako nebaza nnyo bannange tuli mu studio mwenna hajati webale muganda nkoni busuwa tukwebaza tusaba okumayo wakango ojjudde aleke kubanga obagulaagulamu ebituli yemuwidde bena benne badde ndowooza baffe nga bali mu studio twebaza nnyo Pastor Serwadda kuteekawo leediyo eno mugatta bantu tusaba Mungu wali basazeewo obutongerewo chance atongerewo chance bannakyotera mwenna tubasaba akalulu ka mirembe era tubasaba mbeere bakakamu timuli kubba kalulu onaku z'omwezi okuna bwe zituuka mwenna mukeere mulonde omwana wammwe Kyeyune Aluna Kasolo Ssaabasajja Kabaka awangaale